Maria Mungu yali musajja mumpi nnyo nga bwe bagamba. Yali mutontono bwati. Naye nga yali suicide. Nga si mumpi. Si mumpi nnyo. Yali muwanvu size mpanvu naye nga si yali mu futi nga 5 awo. Naye nga mutontono. Naye nga suicide eliso ndo yali atunula ng'omusota. Ng'omusota. Pistols nga atambula wanemu. Bera mu byambalo be. Yali suicide nnyo. Ate Maria Mungu yali akola mu night nga gatekeeper ku gatekeeper. Kati erinnya lya Maria Mungu bwe bamuwanga bwe batwanga engoye ku weekend bali batugabira ngoye zagenda kutundamu. Kati yeye agenda nazinywa mti hii mali ya Mungu nimepata, hii mali ya Mungu patia mi pesa, hii mali ya Mungu tu ngatunda ngoye za mali ya Mungu ndiye alipatia mimi ngoye, mpa mimi pesa nganywa waraje ne Elia simanyiri Elia Isakane Elia lifone baga ne bayita mali ya Mungu. Yali Isaka. Yali Isaka. Mukazako mali ya Mungu. Mali ya Mungu ngatunda ngoye nga yali musirikale ku gatekeeper. Munaitiro. Okay. Kati awa kuletera Idi Amin. Nga ndetera Idi Amin ngaja. Nga ntwala Idi Amin nti huyu mukwasa. Sasa Elia Biringanya nilifanya Elia Dodo nilifanya agamba huyu mukwasu anajua service sana. Huyu mukwasu sasa huyu mukwasu ya Budadiri. Nga antwala Amin andagayo Amin nti huyu mukwasu amanyeyo kueleza biki. Amin naye nga anekwata nga buli lwajanga nze teli siri mukirabo. Taja kutola mimi nataka mukwaso ampe mi service Idi Amin ampe mi service ngabwaja sera bimunga aja nago baba bodyguard bene babeleyo netugenda ntandiko okweuga ntampigiriza ku swimming pool silos zo kuuga ngamugwamu mwenna fwena ngankute toze jusa sentence nzijisa naye Katonda yanyamba Tonda achandiko singa obulwadde bwalonga kati asinga nafa. Sente nafuna nga nkyale naye nachakala nga tuva ne jinje tugenda mu dance e Kampala. Netukomawo saa 10 ez'ekiro oba 10 n'embu z'okumakya. Katugenda tuzinira Kampala. Biseera bimu tugenda Ntebe. Netuzira Ntebe. Netukomawo. Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Olina ekizibu ky'amajini emikisa gyo gyesibye business tezitambula. Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku noti 755 23 6791 oba noti 785 897 686. Nkwaniriza mu programu ya Feno Lubega Ibrahim Kasinga atakajja obunaku kwebaza obale kubeera nga okubeerera emboozi ze tukola tusiima nnyo okubeera nga nate bye tukola obisiima. Tukyalira abantu ababeera balina bye balabye bye bayiseemu oba bye bakoledde Uganda eno ng'ate ne twongera okubeera nga twejjukanya mu mbeera efaanana bwetyo. Leero tutindiza eggendo tuli mu kitundu ekya Wamakuyu. Makuyu. Mu kitundu ekya Makuyu. Ekyalo Makuyu. District ya Sironko omuluka Bufupa. Bufupa. Tuli wa Muzeeyi Silver Wonyala naye nga yegwe Wonyala ebyaddala. Kati erinnya lyo baalikyusa yegwe Wanyala. Nakolako mu Uganda Commercial Bank. Lyakyukira ne bawandiika ne ku kaadi gye bambatiza okwa kaadi ke bambatizirako kali awo bawandiika Wanyala. Nabatiza mu 1905 mu Biringana nga nzaliddwa maze emyezi egi 3. Akakadde kakano.
Budadiri. Yeah. Kadi namwe no mwakozesanga Luganda. Ebintu ebisinga obungi tuyitanga Abaganda anti bitontono bwe biti byawukamu bitontono bwe biti naye ebintu bito obungi biringa ya Kiganda. Mwe mugamba mazzi fe tugamba mezi. Okay. Yeah, muyita ente fe tugiyita ikafu. Yeah. Angambe byawukamu katono bwe kati. Naye nga kintu yavweno. Yagenda mu Buganda. Yes. Yeah. Kakati tugenze okutindiga olugendo okujja eno mu nsozi gye tuzze nga tulinamu okweraliikirira. Sooka amakubo gabadde mafu, bridge zaaguddemu, ne tulowooza nga ate waliyo n'okubumuluka kw'ettaka kwe twawulidde. Yeah, side eno Buluganya. Abantu bangi bafudde. Bagambye nti sinaba kutuukayo naye abantu waliwo abagenzeyo ejjo bagambye nti abantu bafudde babeera kumpi 2. Bazuddeko emirambo 18 naye nga mu ttaka bakyalimu bangi. So kati ekitegeeza ettaka bwe libumbulukuka ebyalo n'ebyalo bibikkwa. Waliwo mwaka gwa 2019 abantu ettaka egundi olusozi lwabumbuluka naye abantu bana bali omwo baanoonya ne babula emirambo giri omwo musozi awo waggulu awo. Kati gwe teweeraliikirira nti obudde bwonna ettaka lisobola okubumulukukanira? Anti sirina kyakola. Nyumbani, home is home. It's always home is best. So I have nothing to do. Okimanyi obudde bwonna essaka lisobola okubumulukanira? Ebiseera eby'emabega tebyali bwe biti naye kati oba ensi ekuze biki naye ebiseera ebyo abantu tebeeraliikirira naye kati ennaku zino ensi ndowooza ekuze saawa yoona tikandigwa. N'engeri ndowooza abantu tebabeeranga bangi nnyo kulima. Ekyo abantu tebaalimanga nnyo ebiseera biri abantu baali batono naye kati abantu bangi balima ate ne bateekamu n'eddagala ly'okufuuyira nti batta muddo erita omuddo guno yerireese ebizibu ttaka ne ligira ne libeera ng'obujji. Libeera wiiki. Yeah. Okay. Yes. Bakuzaalira wano? Banzaalira wano emitala awo. Awo enzaalibwa. Mu 1952. 52. 52. Nazaalwa mwezi gwa mwenda ne bambatiza mu December. Namala emyezi egi ne mbatizibwa ndi Mukatoliki. Ndi Mukatoliki era nja kufa mu Katoliki. Yeah. Tato bali bamutani. Tato bali bamutani. Bali bamuyita Benedicto Fungo. Yali Mugisu. Benedicto Fungo. Ate mama Rosalia Nakayenze. Yali Muganda. Mugisu naye mama bamuzaala wali. Emitalo yawola bakasoja akengulu awo yali emiti awo mama bamuzaala wali. Naye taata yazaalibwa wano. Yeah. Babazaala nga bameka? Fabana. Taata ne mama yazaala. Tuli kangambe taata yalina abakazi abo 3. Kati omukazi omukulu yazaala abaana 6. Owokubiri yazaala abaana 5. Owokusatu yenze yatuzaala abo 3. Taata yalina abakazi abo 3. Yeah. Mukyaliwo mwenna abaana? Tuliwo 2 abasingo abalenzi twasigala 2 n'abawala 3. Abasigadde baafa naye bafudde mu bukulu. Bafudde mu bukulu si nti oba buto bafudde mu bukulu. Okay. Yeah. Okusinzira amakubo nga bwe gali kati tegayitibwamu. Mwayitambulanga mutya ebiseera ebyo? Twanne gundi amakubo nga boolaba kati webuti nga tuyita omwo paka mu kibuga paka mu kibuga mu trading center Budadiri. Okuva Budadiri okweyongerayo Mbale nga woma neneneko. Awo enguudo zajja ndowooza mu 1900 oba 3 eyo olwo oluguudo balugira mu 1933 eyo olwo oluguudo lwaliwo dda naye ffe wano twagendanga gundi mu makubo bwe gati paka Budadiri. Emiganga era bateekawo biti? Bateekawo ebiti entindo za miti. Paka kati tukyazikozesa. Olwo mwasomeranga wa era mu nsozi eno wabeerangayo amasomero? Ebiseera biri masomero tegaaliwo twali eyo wano ozze boti ng'oyambuse omubuga omunene guno owetedde ekoona naye essomero liri mu maaso nti Bukinyere Primary School gye nasomera gye twasomera. Nga musasula ssente mmeka?
biseera ebyo zaali nusu abiri siringi abiri tambo siringi abiri mwambala engatto engatto ebyengatto twali tutambula bwetyo ekigere bwe kiti nga bwe ate uniform bali twambala uniform yali ya colour P1 twali twambala kaki oba manyi kaki kaki yagala kufaanana muwe ya kaki esaati n'empale kaki kati botuuka mu P4 noyambala mpale white ne gundi ne saati yali enjeru bweti bali bagiyita yamato nga twambala gundi oyambala empale enjeru ne saati enjeru ng'otuuse mu P4 paka P7 ya kati oba mu P7 ogenda manyi ebiseera biri choice oteeka choice wona oba mu Buganda ze choice yange nateeka kitovu e Masaka nga mugimanyi anti bakuleetera lisi baleeta lisi n'olaba nti kisinziira ku magezi go nze nja kusomera gundi P7 awo ng'olikola P7 kati senior nti bwe ngenda senior nja kugenda wandi oba Queen's College Buddo oba Manjasi oba Muiri College oba Jinja College webuti lwaki walonda Masaka anti yali abakatoliki nze ndi mukatoliki ngo kati ani yakugamba ng'ebintu ebyo nti olina kugenda mu bakatoliki kubanga oli mukatoliki anti ebiseera biri twalina bilifu era n'ensoso zaaliyo ebiseera ebyo nga abakatoliki batwala abantu abaabwe banti oli Protestant you don't get the first priority considering ade n'aba Protestant considering dini gy'olimu omwana wa dini oyo ajje mu ssomero no abasiraamu bo bagendangawo abasiraamu naye bagenda mu ssomero gennyini ago naye abasiraamu ebiseera ebyo okusoma tebakujumbira nyonyonyonyo ekyo amazimba gakaawa tebakujumbira nyonyo abasiraamu okusoma tebakujumbira bo balinga mu biki bali mu business business oriented abantu ba business bali business mulimo gwabwe gwali gwa business nyonyo naye ng'okusoma tebakiri bw'amaanyi nyonyo so kakati wasomanga waliwo abantu bwasoma nabo abali ab'amaanyi kati gundi Kibaale yaliko empika kati n'abeereko bamuyita Zanzasi ennyumba ye eri awo wansi awo musoose awo ne mujja wano Kibaale wasoma naye nasoma naye my obi twazaalibwa omwaka gumu naye nze obuyambi bwanzijako saayingira mu senior tewagenda Masaka anti omuntu yali amperera sente amini bwe yawamba gavumenti enadduka kati nze nensigalira awo bwetyo saayingira mu senior ani yali akuweerera yali mukodomi wange awo kati nali awo nvuddewo kati awo nali nga nvuddewo endi Jinja yali mukodomi wange yali meeya ndako kati wano ovaawo ddi navaawo 68 nga maze P6 Jinja ogenda kukola ki okweyongera okusoma P7 bw'otuuka Jinja wa mukodomi wange mukodomi wo already mu kaseera ko wali olina muganda we yafumbiddwa yali kazani sisa gwere yawasizza baali bamuyita Benjamin Wandera yali meeya w'Ejinja kuva nkaaga paka 7 mugumu bweba amini weyamba gavumenti n'adduka n'agenda mu Wekizayo paka 7 mugumu 7 mugumu awo nga ndi P7 wali osomera ki Victoria National Primary School Ejinja ano wali ogenda kusosa obuliva nayo awali likyaliwo awali showground awali Victoria National Primary School ovaawo n'ogenda ku showground n'ovaawo n'ogenda kusosa obuliva nayo likyaliyo lyali powerful nnyo lyabagaaga wasomerayo ne baani nasomera n'abazungu abayindi olwoyiza okwambala engatto kati awo wenavaawo no 68 navaawo no mu December nga 12 wenatuuka eyamangu engatto tebanyambaza wali otambula bulungi naye ebiseera ebyo nga wano tutambula bwe tutyo ngamba
bweyambale nga twatambula bulungi zanyiga nnyo mu kusooka zanyiga nnyo bigere bino byona bona nebivwako buno bino nengo ino zambala nga nnina okuzambala anti ndi wa mukulu kakati olwo nga ne mukyala we gyali cousin sister wo baali bona nti baba Nairobi yali akola mu BT as well as mayor w'Ejjinja kati bwe yava Nairobi mu mukaaga yali mu BT ne bamujje Nairobi ne bamuleta Ejjinja kati Ejjinja ne bamuwa bwa mayor ne MP without portfolio yali muntu wa Obote nyonyo yali muntu wa Obote n'abazungu n'abayindi era Headmaster bali bazungu bayindi Headmaster yali muyindi Triveda ate deputy Headmaster yali mu Pakistani Shah bali bamuyita Shah yali mu Pakistani be bali ba Headmaster bange ato ono yali gundi omuzungu yali asomesa sciences omuzungu Mrs. Savgate yali muzungu Savgate yali asomesa science primary P6 P7 omanyi simanyi oba ennaku zino mpulira abatera okugamba nti abaana bonoonese nnyo mu primary ogenda n'osanga obwana nga butandise okulabankana ne bwana bunnaabwo ensangi zino obulenzi n'obuwala namwe mwali bwe mutyo fe ebiseera biri baali batukyunga okufa bufinga tewali adoga nti ki era nze oga nti okulaba nti ensinga bwefaanana nti kulaba ku mukazi nga maze emyaka egi 2 nga tokkirizibwa obanga mugenze mukusaba mugenda mukomawo mudda waka tewaliga nti onoogenda mu gundi waawa naye ebiseera bimu nga bwe nagenda Ejjinja twalina dances abaana z'amasomero nga tutandika saawa 7 saawa 12 baggalawo nga amasomero gava mu Buganda gavawa nga tuzinirawo mu YMCA Ejjinja kati saawa bwe zituuka 12 ne polisi nga weri nga baggalawo amasomero ki amini dance wajigalawo nga mugenda bye we shall meet next time bye we shall naye nga tonna engeri yonna gyoga nti onaniriza omwala w'omuntu biki nga kati ennaku zino abaana oba mulembe gwa don't come bintu bikyusa naye nze ndaba teri mirembe n'abaana ab'ennaku zino temulina mirembemu temulina mirembe ng'ejjaffe mweyita nti muli bagezi naye nga byemukola si byebyo ebisobola ebiga nti okoleba oti kugenda ne muyitiriza ebintu ebirala mwasoma mulusingako obusomi naye nga enneeyisa ya musi ey'emyembe egyaffe egyedda tetulina se tunyumiddwa mu biki bye mwakola ne munyumirwa ffe baali batwanya ekitiibwa ng'osoma ekyokulabirako obanga mugenda mukuwumula babawa buses ne baganda zino ezigenda mu Buganda region zijja kujja saawa ziti ezigenda Eastern region zona zijja mulundi ogwo naye nga babaganda nti basi z'abaana ab'amasomero zijja kujja saawa 8 kati gwe bw'ojja n'esutukesi g'oteekaawo mwaba Eastern siga nti baba Eastern region bona muteekaawo bw'ojja muteekaawo mugende mutambula biki awo kusoosa obuli bannayiro mwekubye ebifaananyi biki kati ekiseera kituuka ne bateeka omuzindaalo nti abaana b'amasomero basi zizze kati bwe zijja buli muntu agenda ajjayo gundi situkesi yo gyoteesewo paka bweyiggwawo tewali muntu agamba nti ababye gundi yange naye ennaku zino oteekaawo ekintu abaana bennyini mu ssomero mubbagano Obote wano oyo Obote wano ate sente transport yali wansi abaana b'essomero twalisasula different fee transport Ejjinja baali bagendera nusu 10 fe abaana b'essomero tulasasula nusu 5 kuva n'Embale paka Jinja naye abaana babatukuuma naye ennaku zino abaana boonoonese tebakyali nga ffe ab'edda tetulina mu kitiibwa na kimu temulina kitiibwa yadde temweyisa ng'abantu mweyita nti abamanyi bingi naye nga mwayonooneka kati ffe ebiseera biri abazadde bw'obanga owumudde nga ogenze mu kyaki n'osaba kati abazadde ne babeerawo ne batandika okubabuulira kino bwekiti mubeera bwekiti naye ennaku zino omwana bw'ogezako okuga nti mwana wange gira bwekiti ebyo byali byammwe byedda mu kaadi yemmwe temale mutubuulira
Kati mujinjo omwo Amini bwawamba mukoddomi wona adduka n'agenda waddawa nasigalawo mu bantu benyini abaali batambula ne mukoddomi wange era we natandikirawo nentandikawo mirimo bikibi ne banzijawo ne bantwala mu Naitiru nenva mu Naitiru ngenda Jinja Golf Club nenva mu Jinja Golf nenyingira mu banka. Naitiru wali okola ki? Naitiru anti ekiro gundo okola mirimo gya ku machine ekiro nakola shifts z'ekiro nga tuyingira sawa 10 ez'olwegulo mufuluma sawa 6 gw'ekiro ate ku makya muyingira sawa 2 mufuluma sawa 10 naye omwana alaba ng'obulamu anti nali manyidde ndi mu mirembe nalaba obulamu nga bukaloba nenvwamu. Ng'okola ki kyennyini mu Naitiru? Nali nkola bati machine operator zino ezigira gundi mu spinning mill kati bantu bamanyi spinning gundi machine zirete gundi enwuzi zino nezigira bweti ati banga ejjudde ojako gundi loloyo n'ogisuula eno ati agwe omulimu gwe nali nkola. Bakusasula sente mmeka? Ebiseera ebyo batusasula ku weekend ku Lwomukaaga bali batwala nusu 5. Nusu 5? Andabe siringi nkaaga 5 weekend buli weekend twali funa nusu 5. Buli Sunday buli Lwakutaano? Buli Lwamukaaga. Buli Lwamukaaga. Buli Sunday temukola? Lwa Sunday tukola. Nusu 5. Olwo ng'olina emyaka emeka? Awo ng'enna myaka that is was 74. I was 22 years of age. Nalina emyaka 22. 74? Nalina emyaka 22. Olwo ova wa mikwano gya mukoddomi wange nali naviirawo. So kaakati 74 oli mu Naitiru ovaamu n'ogenda mu Jinja Golf Club, Kiira Golf Club. Ng'okola muki? Awo nali nga mpeereza waiter mugundi mubara Golf Club webazanyira buno kyogamba 71 awe na kusoma we kwakoma wali ne myaka emeka? 71 na ne myaka 19. Ng'oli mu P7? Ndi P7 natandika okusomanga ne myaka 11. Sera biringa obanga ogenda mu kusoma nga tona bakukwa oyiso omukono n'okwala n'engalo atokkirizibwa okuyingira mu P1. So mwasomanga muli bakulu? Natandika okusoma n'emyaka nga nina myaka 11. Ensonga lwaki ebintu mwabitegeeranga paka kati nga mukyabitegeera? Temuli ng'ab'ennaku ze bamumalayo n'okutegeera? Bwana kati juzi bwe nava Mbale akaana katobe katika emyaka 3 natula nako ne mama wako angenda okulaba akaana nga kayingiza engalo mu kooti yakanoonya sente mu kooti ngamba labono kati emyaka eyo tokkirizibwa yadde omwana okwepaakapaaka bwotyo naye baana b'ennaku zino nti mulembe gwa Don't.com mwabakuza bubi naye nti mwenyini mulaba nti bali bulungi naye their future is not okay. So kati mu Golf Club omwo waweerezanga mu bbaala bantu ki bawasaavinganga bojjukiranga? Otyo awo kankujjukize kati story eri mpanvu nnyo. Awo nga nyingira mu Jinja Golf Club mwezi 7 kati we nayingira twagenda ku Leba ne anto bango ebiseera biringo onoonya omulimu ng'ogenda kwandisa mu Leba kati Leba ye kufunira omulimu kati wetagenda awo ku Leba ne tuyimira line omuzungu najja okuva mu Jinja Golf Club bali bamuyita Malikamu kati ne batuyimiza line okuva eyo paka eno omuzungu n'atandika okulonda mwenyine bali baagala okuteekawo abantu n'agamba no please tell them to line up I shall choose by myself shall pick by myself please tell them to line up nga tuyimira line muzungu nga mbuuza nti nali n'abazungu manyi oluzungu ate yali kifu oyo Malikamu kati we navaawo kusomanga kukuwedde nakolerako omuzungu wa Naitiru chief engineer wa Naitiru Stanley Bremley kati ngo omuzungu ambuuza yingira omwo n'atulonda ne tubeera abantu 8 ne tugenda ku Jinja Golf Club kati we twagenda mu Jinja Golf Club ne bansindika kugenda kusavinga ku swimming pool bannange batugaba buli mutupaati gy'onooweerezamu kati nze bwe natuuka eyo manyi baali bagloba sawa 6 n'ekitundu sawa 8 baggalawo
kati we bantu maya sawa musanvu gundi vice president Edrisa Mustafa Amin ne Maria Mungu najja ne bajja n'abazungu abarashia n'abajamani kati ne batandika okubuuza nti can you give us abazungu abano barashia you give us 5 pieces of beer nentegera nti abano bagala chupa 5 za beer nimpereza paka ku Mustafa vice president wa Edrisa owe nambu na mpa gundi soda ni mwa soda kati bwe natuka ku Maria Mungu nali simanyi nga tuule nti Maria Mungu ebisere ebyo yali Masaka kati awo nga bakamuleta ejinjanga brigade commander Isani Lion Maria Mungu kati nantunula nagamba aho nga simanyi Luswahili ayogera Luswahili nze njogera Kiingereza nagamba gwe uchali mwana muto we bado mtoto kitu gani wewe wacha sule bado mtoto mugamba nze tata yafa mama yafa sina bazade kyevana leko kusoma nagamba kale sasa wewe leta kwangu sigiri nenga budde bwali bwa bunyogovu ngamba ngende eri manju abantu bannafa bali abakadde abakolera ne bagamba nti waliwo kasoma ayagala gundi sigiri ne bampa sigiri ne mutwalira musajja yamba bubi nnyonyo we kabira gani nti oli muki ndi mugiso kiki waleka okusoma nenga naleka okusoma lwakuba nti sinna taata obuyambe taata ne mama yafa saga nti Amini yawamba gavumenti ya Obote wano omuntu yali anyamba naduka nze nene buzabuza boti aga kale kati sigiri sigimanye ngandoze nti oba sigiri naleta saji yabera wakati sawa bwezatuuka ne bagala oba saa 12 ezolegula ate naja kati yanga nti yambuza nti oli kabira kinenga nali mugiso nti mugiso side kinti mbira budadi pozi yalikuwa ne budadi lwana Maria Mungu gwe mulewe Maria Mungu yalikuwa ne budadi amanyiyo nti pale kama masaba sine second nti ati nangamba dodo ya budadi biringanya ya budadi nataka ko biringanya dodo ngategezaje anti kati simanyi kyakola ndinga dodo biringanya antumye kyayagala siri kumuwa hona biringanye hona dodo yi so kati mukutuma sigiri yali akutumachi ekyakuleta olugalo kyakubulira kati okay sajja ambonya enga kati ngankaba bikinga sigiri nti kama hakuna sigiri kangali ebintu bibiri sibimanyi kati waitawe myezi ngebiri waliwo omusajja omu Nigeria yali akolera mazigano Victoria East African Fresh Water yali akolera enyanja eyo ngabeera ojinja awo ku source of river Nile kati najja nambuuza raga omusajja oyo ati ntakubuza anti oluzungu ngani manyi bali maleta dokizo Korea najja nambuuza ntakubuza nga nenga ntambuuza nti ayagala sigiri obanga teoli sigiri ayagala kangali whisky nti bamubuuza nti leta kwangu sigiri omutwalira whisky kangali wine sajo napandikira ebigambo ebyo wansi kati we ajja raga we naleta mangu ago sasa dodo wewe unajua service you know service ndio sasa Mungu alimpa bongo hii sasa umefanyisha bongo yako sasa wewe uko mzuri sana atwava ne Amini ngane nywera monga jamo nanywa biki yali anywa konvaza wine konvaza weguti asi na ntwaro wa Amini ngatunagenda wa Amini Maria Mungu yali musajja mumpi nyonga we bagamba yali mutontono bwati nayenga yali suicide ngasi mumpi si mumpi nyo yali muwanvu size mpamvu nayenga si yali mufuti nga 5 awo nayenga mutontono nayenga suicide elisono yali atunula ngomusota pisoze nga atambula wanemu bera mu byambalo yali suicide nyo ate Maria Mungu yali akola munaitiru nga gatekeeper ku gatekeeper kati ilinya lya Maria Mungu bwe bamuwanga batwanga engoye ku weekend bali batugabira ngoye zagenda kutundamu kati yeye agenda nazinywa monti hii mali ya Mungu nimepata hii mali ya Mungu patia mi pesa hii mali ya Mungu tu ngatunda ngoye zo aga mali ya Mungu ndiye alipatia mimi ngoye mpa mimi pesa nganywa waraje ne Elia simanyiri Elia Isakani Elia elifone baga ne baita mali ya Mungu
yali Isaac yali Isaac bamukazako Mariamu Mariamu ng'atunda ngoye nga yali musirikale ku gatekeeper mu Naitiro kati awakuleetera Idi Amin nga ndeetera Idi Amin ng'ajja ng'antwala Idi Amin nti huyu Mukwaso sasa Elia Biringanya nilifwa Elia Dodo nilifwa nagamba huyu Mukwaso anajua service sana huyu Mukwaso sasa huyu Mukwaso yabudadiri nga antwala Amin andagayo Amin nti huyu Mukwaso amanyeyo kuweereza biki Amin naye nga anekwata nga buli lwajjanga nze teli siri mu kirabo taje kutola mimi nataka Mukwaso ampe mi service Idi Amin ampe mi service nga bwaja sera bimunga aja nago baba bodyguard bene babeleyo netugenda ntandiko okwewuga ntampigiriza ku swimming pool silos zo kuwuga namugwamu mwenna fwena nga nkute ya ati nga muliwo babiri mweka nga agobya abasirikale tuli babiri fekao mtoto nayagala okunyingiza wamaje mumaje ndio utapata hii upesi sisi nataka watu wenye najua Kiingereza wewe unajua Kiingereza you get this one serious I mean ntayagala pe promotion nengana ngayagala kunyingiza maje nengana yali agenda kunzita atinga kutiraje Amini wabanga utandisa akwadde bwatyo babiri mwenyini ali mulungi naye abantu be bali kuwaide bantu benyini baga kati azemangu bwatyo bamwade chepe biki ngago bakubuzawo Amini mwenyini ali mulungi naye nga abantu be mukugawo jawuganga amaze kunywa nga lukyali utana bakunywa asoka ne musoka ne muga tuuga kati olunaku bali mbuzi nkoko 20 nembuzi nkoko 20 nembuzi 5 bulunaku kati awo nga batesewo mu kyomu biki nga tumale amaze okuwuga nga ntandika okumuleetera biki awo ngayita abasirikale badda mu mbozi n'aba minisita be bamugoberedde nga bajjawo aweereza kati mu 5 mwengine bamuwa bwakyamaani bwa OAU era bwe bamukwasa n'aleeta aba president ono bano Mabuto abafudde bano Habyarimana bano Gaddafi aba president kangambe wa Nigeria gundi yali bamuwamba n'okumuwamba akyali Bungereza nempereza aba president ne ba service era we bagenda yasanyuka nnyo n'agamba Mukwaso wa president wamefurahi sana nga inkwata tray ya byo wano yasodde wano nga eno bwetwe nga ntambuza buli wantu tekao service wabiyigira wa nayigira wa mukodomu wange anti mukodomu wange Obote naye yali cabinet nga yali agiyita cabinet ebyama byo byona yali bali bakolera wa mukodomu wange cabinet yona nga agiyita netulawo mu nyumba ya mukodomu ngagoba weereza enganze mbaweereza awe nayigira service yampigiriza awe nayigira service yawo olubate sanga bisi anti batesanga bintu yokuzimba Uganda ko Obote yakati kitundu gundi kitekwe somero bweliti kitundu gundi tekwe dwaliro kitundu gundi kiberebwe kiti atolo ababalwanyisanga babogiranga kochi ku Obote wano tewaberawo kulwana no Museveni yabalwanyisa mu Obote tu ne Obote wano tewaberawo kulwana tewaliwo kulwana yadi yes so kakati ozoba weereza tewali kintu kiriawo kyebakuwa Amini kyakuwanga oba nakuwanga sente oba kyo baki anti mbadde nkyakubulira wewe naweereza president yabo bano Gaddafi Habyarimana owa Burundi ali Michombero wa Central Africa ali Bokassa wa Nigeria yere mwirabidde ne wa Liberia yali Tolbert owa Sierra Leone yali amanya gali kunzigwamo owa Ghana yali wamaje nga bawambye gundi Kwame Nkrumah yali wamaje wenaweereza awo banga bagenze najja nampa ekirabo Lusulenda nti wa president wamefurahi sana wanampa service wamefurahi sana wampa ayampa ekirabo Lusulenda ebiseera ebyo kuleti ya byange egula nusu 10 yampa Lusulenda nti yawe ekirabo naye ebiseera ebyo banga nti emikolo gibaddewo
nga ngenda naye tutambula nabo paka wale bambaje bola baba kano gundi yali abalugwala bangi bambaje kati Joseph Lumago yali kano toko abalugwala be yali atambula nabo naye mu banyankole mwalimo Luka Toki Sabiti abamaje kano Sabiti kano Luka Toki kano Byakwago abali banyankole okay so bote bwawereza aba president kati wena vao nenyingira mu banka olwo nusu lwenda wazikula muki ezo nti omanye emyaka ejo nali muto kuchakala n'abaana olensonga aliozi waziyingira wakati nkuze ndi mukulu emyaka 25 amina 23 awo ne emyaka 23 ensonga nazitandika ku myaka 2 ojoto okuzitandika ojoto okuzitandika kugenda mu madansi si bidisiko bina afe twalira live band zenyini zola bano Franco Golden Franco tabule awe tandikira mu madansi jo walabira kinarabira awo masanyu yawe natandika okulaba masanyu chichi wamugamba ekyatsoka go wasoko okulaba wamugamba ki anti obanga tuzinye ebiseera biri obanga dance weri ugenda n'olaba bamu mutaze ne mukyalo oba ne mukwano gwe ojja n'ogenda n'ogira boti noganti kazi neko no mukyalo we agamba kale obomala okuzina omuzaayo kwata mpola n'omuzaayo kati osanze obwenyini ngali bomu awe mutandikira okuzina anti nga mukwatagana awe mbozi ngegwa mugundi biki muzina wo musulo obugambo anti slow dancing kati nze ngazijale mchala wange ngonsaba mu ngozina munaye naye toyogere ekigambo kyona ozina naye naye toyogere ekigambo nti oba muzina ate esawa yona oli nedda tebikirizibwa ebyo ngomala omuzaayo omutwalira nti omuntu awebale yensonga lwaki mwe temwabeeranga nnyo nabbuba okay yes so nusu lwenda wazitwala okunywa nemunywa tamira anti tambivu kazi ono onywesa ono nato onogenda no naye omuntu onywa kakati olwosulawa nali sula mwejinja ku Circular Road olwo wepangisiza nedda nali nsula gundi awo mu kilabu mwenyini awo yampera gundi nali awo kati natandikanga waiter ne bankuza kati nga ndi manager nali nsula mabega bali bampaye ennyumba mabega ni manager nabera ne manager kuva nengenda mu banka nabera ne manager mujinja golf club nabera ne manager okusavinga nasokanga waiter ne promoting ne barman nemba nembera manager mu kilabu waiter yatambuza waiter barman yabera mu counter so kuvaawo ne bakufula manager nasoka mbera waiter ku ganti Maria Mungu yantizinga bullying nti Jodovich kati akola mu emyezi lijiwemo ne bampa ba barman nemba barman ne bampa ba manager waliwo yakutumira sigiri wagenda no stola sigiri no jimuletera najimuletera ngeriko omuliro anti nagende manju nti waliwo kasoma ali kwagala sigiri ate anga obudde bunyogovu nga ndoze nti oba empewo emukutta yajikutuzamu kati olwagireta bwati yasituka n'agamba wewe kabira gani nganze ndi mugiso ndi mugiso sasa wewe naita sigiri kwangu nganda nti oya nganze njogera luzungu yali mu Luswahili naye Luswahili naye luzungu naye awula byenjogera ngabiwulira naga mi apanta ke yo sigiri risa sigiri yako notisa kanemba nengenda mu store nangoberera mu store wewe kuja mpa si service nazikayo kuja mpa si service ngandi kukaba nganze ene ndikakana biki awe sabu watu hii mpa watu hii service wewe mtoto ya biringanya ya bugisi ya budadi of course nayenga akulemerako ayagala kutezinga okay kakati
ovadde mu golf club mwaka 76 olwolagawa mu Uganda Commercial Bank. Lwaki ova mu kifo ba president we bajja president Idi Amin wajja n'akulaba nawe ne mubeera mwenna lwaki ovaamu? Kati kyali bwe kiti akavuyo kabeerawo nga ndi barman ndi manager nze nga nkola stocking Amin okugula bintu buli kintu kati ndinga bwomu ate banywa 24 hours kati nembeera bwomu awo ntandika okwedima neŋŋamba sijja kusobola omuntu omu abeere assistant wange ne bakkiriza ne bayita olukungaana yali chairman yali Bunyenyezi Kanolo Bunyenyezi yali chairman wa Jinji Golf Club kati ne bakkiriza byonna ne bampayo omuntu kati omuntu oyo musajja yali mukulu nga nze nkyali mwana muto ye yali mu myaka 34 kati ne bagamba nti gonobeera oli assistant waye naye nga buli kyona ono ye mukulu wo ye mukama wo kati munnaye we yakkiriza ne bamuwa omulimu kati ekituuka ekiseera bwe muwanti bwe muganti kola boti agamba akaana akatona awo mpoti amateeka awo natandika okuleeta akavuyo biki awo yali entertainment member yali omulibya manya kati gagenda yali mulibya nga kati agenda abulira ono yakwata oyo omukwano oyo nakkiriza ebibye ati nali awo nga bwentunda ebintu ebyo byonna kumakya nkeera nembankinga sente nenzijaawo nembwawo nengenda mu Nairobi Roads okujjayo buli lunaku baali balagira yali alagidde Amin ngateekayo etteeka bya 5 buli lunaku ate mu Uganda mwona nga temuli yadde bya naye nga mu Jinja Golf Club anga buli factory yonna mu Jinja nga baleeta ebintu mu Jinja Golf Club kati ono omusajja n'agenda n'akwatagana n'eggundo oyo omulibi oyo ne bangoba ku mulimu nti nze nkozesa bubi sente za kilabu biki kati we bangoba ne bayita olukungaana nze nenyonyola nga webiri abandi bagamba nedda ono kangamba olunaku lwenyere bangobera abantu bamajje babalugwala abakyeba bano bengambye abanyankole biki we bajja ne bagamba nti Mukwaso aliwa kati erinnya lya bampita Mukwaso aliwa nti Mukwaso tebamugobye biki ne bagamba without Mukwaso no opening this club ne batandika okushootinga pistols waggulu twagala Mukwaso twagala Mukwaso without Mukwaso funga hii club munaye nga bazijayo ate nenkola kumbakya nenkera nembalance nga nekola stock taking biki nezija nentwala sente mu banka nembankinga nengenda mu Nairobi Roads nezijayo bya biki ebintu nebigenda maaso omusajja nga ayagala kunzita bikyoyo gwe baleete yali musamye nga ayagala kunzita nga biki nze nalaba nga musajja ndesibyeko biki nengamba ate nempita abakulu nengamba nze ono musajja ayagala kunzita ate nze nkyali mwana muto naye ndabi agenda kunzita nze sagala ne bayita olukungaana nembabulira byona kati Maria Mungu namuyita n'agamba we kuja lala hapa chini n'agalamira bwati yali ajjayo piso okumukuba oli munne bodyguard we n'akuba piso ye negwanso wanataka wa mtoto yetu ya Uganda wewe mtu ya Kenya sasa unataka wa mtoto yetu huyu mtoto yetu bado yuko na akili mingi anaweza kuwa minister tunachi ntasobola kubeera minister kati oyagala kumuta ngamba bulde byona omusajja ngaleeta ebidagalagala nga yagala nze nfwe yaleetanga eddagala n'aliteekawo ano awensula oba mu mulyango bikinga ku makya bwenkeera nsanga mu kinaabiro biki nengamba ze nebera byona nga bikunganya neberaga ne yali akola awo ne bagamba biki nenga anze mbire secretary ne bagamba abantu ne bagamba Mukwaso toja kufloatinga ne bampita mu banka ne bampita mu Nairobi Roads ne bampita mu Uganda Hotels ne bampita wa mu City Corporation nenze mwingine na salon nenyingira banka lwa musajja ono yango mu Jinja Golf Club kati oli mu banka wagenda mu banka kirango kolanga Uganda Commercial Bank ngokolanga office messenger ne balwa eri awe jena umuddeko nga ndi office messenger nga office messenger yakola ki anti bebana baweereza wano mu gundi mu banka mulimo clerk supervisor manager
naye office messenger yabeera wano ayaniriza abagenyi ku reception babanga batuuse batyo yayaniriza abagenyi omuntu obanga ali kwebuuza ko kiki ego omulagira endagira biki omutwala awo office messenger. Ogenda okuva mu golf club bali bakusasula sente meka mu club bali basula nusu 18 ebiseera ebyo ange kureti yabye gula nusu 10 zali nyingi nnyo 18 olo banka bakusasula meka natandikira ku nusu 15 mwaka gwensanvu mutaano. So Uganda Commercial Bank wali kati Sandbik wali ku branch natandikira jinja Rubazi ne bantwala Masaka awo nakola emyaka 6 ne bantwala Masaka namala emyezi ebitontolo bwegiti ne banzija Masaka ne bandeeta Kampala naye Kampala era namala emyezi ebitontolo bwegiti ne bazija Kampala ne bandeeta Mbale nabeera ku Sandbik ku police eyo awo nakolera emyaka 10 n'ebiri ne banzija ne bantwala Malaba ne mala emyaka ne banzija ne bantwala 10 kati 10 Sandbik yatwalira kati kwekoma weka. Okay. Kati olo mu Uganda Commercial Bank yali ya government yali presidential body teyali ya government presidential body since ya government naye kama nganga yaliko mukono gwa government olonga kicho chanza kulabira ngokola mu Uganda Commercial Bank. Uganda Commercial Bank yatulabira nnyo emisala nga sola bulungi o breakfast nga tuli omwo breakfast babaletera mwenyinemo lunch mwenyinemo olwegulo banga mugenda kufuluma mu banka nga maze emirimu gyamwe bagamba kati mugenda kutula muti ngafa abanyuba abanyonga kati muna mugenda kutula muti olwegulo nga batwaye sente zogenda okwejala byamo olwegulo nga babawa batwa sente iwalo account entertainment account jibali debiting entertainment account yali special for entertaining staff entertainment account eyo nga badebiting eyo babawa sente olwegulo nga mugenda ogenda mumalo ogenda mubya awo banki yatulabirira bulungi nyonyonyo. Bani abasinga ngokuleta sente mu banki abakasoma ba businessmen n'abantu babulijjo nga tulimo savings kati savings eyo savings obanga oguddeyo account ya savings otese ku sente zo emyezi wegiyitawo 3 bakwa mu interest osanga nga bakwadde kwa magoba emyezi 3 after 3 years after 3 months bakutekera ko interest obanga olese sente boya dolese mutwalo gumoba kwa interest emyezi kati mwaka bugwako mwezi gwa mwenda financial ya ku September awo amagoba we bagabira amagoba mangi nga bagaba buli mwezi 3 mwezi gwa kusatu mwezi gwa mukaga mwezi gwa mwenda ya financial ya kota ya okay so kankuzo katone mabega yes bova mu golf club jinja golf club oinawe ekintu kiwali wekoleddewo nga gomuntu sere byo nalenga nti masanyu mangi tunazaala yo mwana nga sinaba kuzaala yadi mwekumanga mutyo butazaala simanyao bakikyo simanyao yengi katona mwenyini ya baba chala bebefangako oba naye family planning ebisere beti yaliwo naye anti okuzaala kuno ofisa okuzaala kuno obera no muntu nomala ko leo nako okyusa olalo lesson kumacho mulala amini enchamulala atujuze awo tosobola sure wow muntu wanokulumolo pozi anga mwenyine na kwagade nolyo naye nga kagade nalyo kakuwa naye vanga takwagade ovira oboti ngata kutomfunyo mwana naye nze bukuchakara ngana jinja golf club bampa motoka nana motoka ne driver ebibyo ebyange byebitambuza nti manager ngo batambulizo choka kisinze okunewonyesa chogamba omuntu bwatambula ennyo leero mulala okuzaala kuba kuzifu otomere butomezi obulwadde tebwalinga bungi obulwadde tebwaliwo obulwadde bwali nziku era bwenziku bwogenda ne bakuwa capsules biki obanga omize kumacha saa 6 nga anti leakage ebewedde ng'olumba walala olumba walala so segeze ebintu byadda abantu beyisa muneyise faana bwe yes okuchakalako kwadda okuchakala kwali kwadda
kuchakala kwali kwa dda naye nga tuchakala mu masanyu mu bitiibwa naye kati enaku zino kuchakala kw'abaana b'ennaku zino tekusanyusa temulimu yadde n'amasanyu gonna agenda n'agula bya n'ateeka ku mmeeza nti okuddogoza mmeeza naye ffe ebiseera biriyo obange oyagadde omuwala okola oda ya cupa 2 bwemumalamu ate n'oyita weyita n'akongera endala naye kati enaku zino ajja n'agira bw'ati enkoko biki naye ffe twali oba mugenze yadde okoze oda ey'omukyomo naye togira nti njagala nkoko yoona nedda baana ki abasinganga okusanyusa baana baki abasinganga okusanyusa mu kuchakala Kabila anatomera nyingi nyo yade abatanzania abo abachakachaka yade bana bola babana abazaire bana aba queen dance ababola babo babale bange wali wabekwata babali bange abo queen dance abola baba bakongo abo bataba ne bamutawana nnyo bogenda nayo anga wagira bwati abo tewali njawulo neri bwabera era bomweteekako omukongo ng'omanye nti ngenze nakino awo benachakala n'abakyotera bano nabo nagendako nabo nalina sente nga sente weziri sente zogera wali sente tewali ekirema tewali kigaana nalina sente tozejjusa sente ezo nzijjusa naye Katonda yanyamba Katonda akyandiko singa obulwadde bwaliwo nga kati asinga nafa sente nafuna nga nkyale naye nakyakala nga tuva wano ejinja ne tugenda mu dansi e Kampala ne tukomawo saa 10 ez'ekiro oba 10 ez'okumakya nga tugenda tuzinira Kampala ebiseera bimu tugenda Ntebe ne tuzinira Ntebe ne tukomawo bonna bawuleetanga waka mu lodge wanga wangeyo mugundi eyo Kampala jinja amini Ntebe mu lodge zirwazo jukirako lodge nazera birakati yawe Kampala yaliwo gundi yali simanyi bagiyita nabyera birakati n'Entebe awo nawe nagenda nga tugenda mu dance yo nga tugende mu lodge naye biseera bimu nga tukomawo ate obanga tukomye ejinja tufunye entambula y'amagye nga nayo ngenda mu lodge Crescent Queen Hotel wano Liponi Falls Hotel okay temwetomeranga olusi n'aba amagye nemwetomera ku waliwo koyaga anti nze omanye ebiseera eyo nga ndi mu gundu omwo nali ntambula n'aba amagye amini yayagala okunyingiza mbeere mu magye naye nga motoka wezibeera z'amagye tujja tuwenda so nga obeera omanyi nti awo yo wafande gundi oyo gundi oyo byabeerangawo ng'ennaku zino omuntu okumuwa omulimu nga muwala ng'era oboya abamu baagala babeeko n'engeri gye babakozesamu ebiseera ebintu ebyo kyebitandise leero si byakaaga byaliwo dda okuva edda mpankuwe oli bwajja ewa manager n'ogamba naye no one nzo ndekedde ki oga nti kale nja kusanga tusiikane mu hoteri gundi anti omuntu oli ku bwetaavu bw'omulimu ogenda nga bookinze nga olina okumuwa ebintu Silver tolowooza nti wazaala abaana abawala nabawala 8 wala 8 abalenzi 3 weeraliikirira kati nti byewakola abaana b'abantu n'ababo bali bakola naye Katonda anyambye tewali yabiyitamu nali mukambwe nnyo okubakuza saayagala sisimueje nayitamu bayitemu nali mukambwe nnyo muwala omulala yasomera gundi Iganga Girls kati ali musomesa mu eggulu eyo yafuna English and Literature diploma kati ali mu degree omulala yasomera Nabumali kata alina degree asomesa wakati we Ntebe ne wana ekajasi awo omulala ali mu primary Kampala abo abawala kati omulala ali naso abo bona bembala bano bafumbira naye nali mukambwe nnyonyo nga tebatambula wano bwebanga baze wano tewali kutambula
nali mukambwe nga kiboko kyaka sagala ngobimanyi bimanyi byonona naye bampulira nnyo bambi ne basoma ya n'abalenzi benyine nange naye bakula ya katomu ali musomesa Makindye yawasa omukazi omunyoro owewima ya ya omulenzi omu ye asoma bya accountant ali wano emirimu teri ali wakawana yazimba wano ya katomu yali budadde yagula mobile monies ya Eric ya so batwe bakuze ya okay kati tugenze mu Uganda Commercial Bank President Idi Amin no before you go to Uganda Commercial Bank yes President Idi Amin bamogera ko tune yali muntu abakyala nyo yali mukyakaze nnyo era babanga yatuusa abantu n'alaba omuwala omukazi nti gwayagadde alagira abalagizi mimi nataka huyo pereka kwangu huyo agenda okutuuka nga bamutuusiza addayo yali mukyakaze nnyo yabawanga sente ya mu bakazi Amini naye yali wa mutawaana nnyo ya okay yes tewaliwo nnyo buzibu bwonna bwamufunamu ne Amini ne Maria Mungu anti mukusooka naye oluvannyuma twabeera bamukwano bonna somo ali mu twali bamukwano yes bo tewabeeranga kawo mu nteesa zaabwe ng'oluusi balina be bateesanga obote kabineti we bateesanga Amini kati bwe banga yali engaze ne batuula paka saawa 9 gw'ekiro nga bateesa kulwanisa gundi Tanzania kuba Nyerere nga watuula n'olukungaana lw'engalo kuba Nyerere kuba Tanzania kungaana ze baali bogerako kuba Tanzania Amini Nyerere mujozi biki nga yagala watuula nga ayogera nti akuba Nyerere ya okay kakati mu byonna bye wayitamu n'abakulu abo ng'ogyeko ekyesigiri kiki otayinza kwerabira mu bakulu abyesobola okwerabira Amini awo ne basajja ku bya Amini byesobola okwerabira nti nga bwe ngambye Amini mwenyini yali mutufu naye abantu be nga bwe baga nti ono leero tumubuuzaawo saawa eno bakukima yadde oli wano bakutwala etabuuza ya nga ekyo kyeyakola obubi nnyo kyeyakola obubi nnyo okutta abantu okay kati kozi ogambye Uganda Commercial Bank ogendayo mwaka ki 76 ya so noyingira mu Kampala Jinja ne mukola mpaka bantu abayi Masaka bakutwalayo mwaka ki 82 so kati mu lutalo olw'okujjako Idi Amin Tanzania erumbi wali Jinja nali Mbale 79 nali Mbale wano 79 nali Mbale wano 76 wali Jinja nali Jinja so Jinja ovaayo ddi Jinja navaayo mu 82 ne bantwala gundi Masaka ate Mbale ojja ddi Mbale najja mu 8 munya 8 munya kati anti mbadde manyi mu 79 78 mukujjako Idi Amin nga ndi Mbale ngokola ki ndi mu Uganda Commercial Bank mwenyini awo nga nsola ku Stanbic wagulu awo ova Jinja n'ojja Mbale then ogende Masaka nava Jinja nengende Masaka nenva Masaka nenzija Kampala nenva Kampala nenzije Mbale anti sina kutegera bulungi bugamba nti 76 wali Jinja Amin 76 nali Jinja wena yingira mu banka kati nenkolerayo mu 8 mu 2 76 nayingira namala mu Jinja myaka 6 nibanzija ne bantwala Masaka Jinja Masaka so kati olutalo olujjako Idi Amin nali Mbale so kujjukire mu bulungi nedda let me go back actually to my what nsanvu mwenda we bagira kwa Amin there is some confusion there nsanvu mukaaga inayingira mu banka nsanvu mwenda nsanvu mwenda nali Jinja sorry I was in the Jinja yes nali Jinja nali Jinja era olutalo
abantu badduka nenganze njagala kwerabirako lwa Tanzania sabasaba ngombe yaladulaba nga njagala kulaba kati nga munana mwezi gwa kuna awo enyonyi zajja enyonyi yajeji nejira ku gundi ku River Nile awe Masese kati bwe yajja nevamu kati bwe yajja mu mazi yajja ku mazi wansi kati bwe yajja bweti nevao yaleka gundi akaveera ku nyanja awo ejinja kati bwe yajja yaliogo bwe yajja neyingira mu town ejinja nejira bweti nezivamu ezi 3 ezivamu enyonyi 3 kati okujja zajanga ndoze zali kumubweziti nga mukulaba mulaba ennyonyi mu kati bwe atuuka awo mu Jinja town twagenda okulaba nga enevamuno endala negenda emagamaga endala ne Libyan Arab Bank ne Libyan Arab Bank ejinja ennyonyi yagira ku mazi bwe yagira mu mazi wansi oba wansi oba twalabanga akaveera yalekawo akaveera ku nyanja wa mwagira befu ku sawa 3 ez'okumakya kati mukusituka nejja eriogo nga mulabeemu kati we yatuuka mu town wakati w'ejinja nejira bweti nevaamu ezi nga mulaba ennyonyi yali helicopter yali jet fighter kati nevaamu ezi endala negenda magamaga barracks endala negenda Gaddafi endala negenda ano ku Libyan Arab Bank yakuba Libyan Arab Bank bomwezi yasula bomwezi 3 kati endala ne bagunde mu gundi naye bomu yasula bomu 3 bomu emagamaga endala nesula bomu mu Gaddafi barracks awo nali ndijinja olunyonyi zali za Tanzania za Tanzania kati twali awo amini najja kusawa mwendao nga zenyonyi zimaze okugenda kati abantu bagamba ate ebiseera ebanga abantu badduse mu Kampala bali jinja ne amini mwenyini yali jinja bano bantu bona bonga bali jinja kati amini bwe yajja nagenda egunde baseseyo ne bamulaga akaveera ennyonyi gyevuddemu ne bamuleta najja paka ejinja wano nalonda wabigundi ebivuddemu ebomu ku Libyan Arab Bank kati navaawo najja nagenda okuteeka olukungana ku bus park ejinja nagamba nti ezo ennyonyi zemulabye ezo tumepiga yote nti gundi egonya ziri kulia abantu abo tuzikubye zona tuzikubye zote tumepiga zote andi baga kati twali awo sawa nga zigenda mwenda ateesewo olukungana ennyonyi neeyite waggulu abantu baga nti baba bakomyewo amini yava ku motoka yali alinye ku motoka ne gundi radio call yayingira motoka naduka kati call lwasembo yokulaba amini kati nze nemvayo nga mwenda kuva ejinja kujeno nga nziruko lutalo tabusa Lusembedde kati ologolo lwenyini awo bateeka gundi mabomu ano ekitigoma ebulumbaje omanyiyo obango ebulumbaje obango yambuse ngo ovuze ovudde ku Nairobi Breweries naye awo waggulu awo bateeka awo emizinga ku nyumba ekitigoma ya ovudde na Kibizi ogenda Kitigoma bateeka awo ku nyumba yali ya ono yali mwera bidelinya yali nyumba ekyaliwo bateekamu emizinga ne basetinga negikuba paka emagamaga sabasaba gemwawulira nti sabasaba paka mu Gaddafi barracks awo nalaba ebintu bwobanga emizinga egyo giyita sabasaba ennyumba olaba nti ziringa zivaako gundi amabaati awo neŋŋamba wano wafiira mulaluki kwe kusiba ebyange okuddene okugyebugisa bateeka ku nyumba ya Fadulu Ali Fadulu Brigadier Ali Fadulu yes mu Uganda Commercial Bank yo Idi Amin teyajjamu oba basajja be yali naye ebiseera ejinja teyajja yadde yali agenda bwabanga aze ejinja yali agenda mu Libyan Arab Bank nti yali ya Gaddafi so
sente tezabulako mu banka musajja Yamini tewali yadde ne sente zimwe nti oba bikiki talina bye yadduka nabyo nti adduse ne sente bikibiki Amini yadduka bwerero kujjako Obote naye Amini teyadduka ne sente yadde kujjako yadduka simanyi nti ne bendera ya Uganda oba biki so kakati oddusoze Mbale 79 ndi Mbale kati olutalo lwagwawo nenzera ejinja mu 81 71 mwenyine mu mwezi gwa 79 mwezi gwa anti olutalo lwawamba Amini nga 9 nga 11 gwa kuna 79 kati naddayo mu mwezi gwa 5 ne mukola tukola sente zikyalimu nga sente zikyalimu nga tewali kyona kujjako Abatanzania bagezaako nnyo okubba good naye tebategeera kati bakuba Masaka banka ya Masaka ne bajjawo sente batandika okusulira abantu nga tebamanyi nti zirimu omugaso kati bwe batuuka ekiseera bwe kyatuuka ne bajja ejinja bikiji ne bamanya nti kumbe tulitupia watu mahera watu tulikuwa napata mahera kwa benki na tupia watu kumbe hii pesa ndio ya Uganda iliko faida naye tebategeera sente zalimu omugaso bali bamanyiza abenga tebamyo biki so kati boddayo mu commercial bank mukola tugenda mu Obote akomawo Obote mu 8 nakomawo nga nkyali jinja waliwo UPC nakomawo ne mukuba enduulu ne tukuba enduulu ne tuteekawo olukungana anti yalandinga Bushenyi bwe yavaawo olukungana lwasooka yaluteeka Kololo yayogera dda ssaawa nga 8 mulamba nga muwuli amuwuliriza bolube enkuba yatoonya naye nga tetugiramu yadde lwaki wali omwagala Obote yalina pulaani mpitirivu ate yali teyeddira side emu yali kyabeera side emu was not one sided nga buli wantu ateekawo ekintu ekimanyi nti ejja kuyamba abantu nga amadwaliro amasomero biki enguudo teyabeerako ne side ate teyabeeramu n'obubbi corruption yali tajagala yes so olwo mukoddomi we naye yakomawo yakomawo era n'enzirako ewe oli omusajja okuze wali n'addayo nembeera mu boys quarter okola mu Uganda Commercial Bank nga nno omukazi awo nawasa omukazi omuwasa ddi omukazi namuwasa 76 kyekikugamba owase anti awo kati mutabani nebingi bwebanga tutudde obudde busobola okuziba amasanyu ge ganviiramu neŋŋaa kampasa omukazi naleeta omulalu nagenda nyingiza omulalu mu dansi ne tuvaawo tugenda eka omukazi n'atabuka omulalu n'atabuka omutwe biki awo neŋŋamba leero nkaguddeko nensaba n'erivu nenzija eno n'ebyokukyakala n'ebikomyo omusanga mu dansi nali mu dansi namusanga gate anti omanyi osanga bange neŋŋaa kanyingiza ono nga omanyi omuntu oba oli omukyakazi pozi omuntu omutwe si mutuufu awo so kati muli mu dansi tomanyi nti omutwe gwakyama okutwala eka yaneefuulirawo biki nayuza engoye ebintu nabyasa mu nnyumba biki kumakya neŋŋamba awo wenagaa nkomya amasanyu sijja kuddayo kukyakala nensaba liivu nenzija eno kufuna omukazi n'ebikobyo ebyokukyakala ejja nofuna omukyalo omugisu naye mukusooka nafuna omuganda nga nkyali mu Jinja Golf Club omuganda ono yali aviira ddala simanyi Koome kati we nafuna oyo nenjagala okumuleeta eno nangamba nti nze sigendeyo tontwale mubagesu bakufumbira nkoko n'ebyenda n'ebigere byonna nsigendeyo engamba kale nti abagesu nenga lwaki kati anti wanfumbira kikiwaakira nti nakufumbira naye okuntwala wama kyerabira sijja kgenda wamu naye nze nayagala naye mpanze mumuleete mu bazaade bamulabeko nagamba ati nengamba kale olwo mwali mubadde naye mbangazi yalina olubuto twamala naye emyezi nga 8 yalina olubuto era namufumula n'olubuto kati tomanyi oba yazaala oba yazaala namundeetera omwana nemugoba nemugaana yalina abaganda e Nairobi we ne bajja ne bamutwala e Nairobi
Lwako mokumulaba. Lwako mokumulaba. Nti abageso bafumba tebamanyi kufumba. Kati tomanyi mwana wo gyali? Simanyi gyali oyo bali basadi obali kati aliwa simanyi awo. Omutima tegukuluma? Gunduma naye nti byakoma kuva 75. N'omugoba kati n'ofuna omukyalo omugiso? 76 nefuna omukyalo omugiso. Kati n'obeera naye Obote wano n'akomawo n'oddayo ewa mukoddomiwo n'obeera mu boys quarter? Nenvaawo ngenda Jinja. Amini Masaka. N'ogenda e Masaka bakuwa transfer? Masaka kozi ogambye ogenda mu 82? 82. 82. Namala emyezi 8. Emyezi 8. Nenkomawo ku headquarters e Kampala ku gorofa namba 11 floor. Nembeerako emyezi 2 ebanga mutima gwange gwagala kujja Embale. Awo najja Embale nemala emyaka 12. Yeah. Okay, kati 82 awo olutalo lwali lutandise? Lwa Museveni ne Gundi ne Obote. Kati mu 81 Obote Gundi Museveni ng'agenze musiko. Bakwatirako ekireka nali nga ntwala Gundi returns mu Bank of Uganda e Kampala. Kati bankwatirako awo ne banzijako identity card ne bagamba oyo Munyarwanda wa Museveni. Oyo Munyarwanda wa Museveni nenga nze ndi mugisi nti wa Museveni gwo oli wa Museveni. Olwenyindo? Nti oli wa Museveni. Ne bantuuza awo kuva ku makya paka saa 12. Mabega katomo ne sente ne returns ezo ne returns and briefcase tebakwata ko briefcase ne sente mu dollars zali omo naye tebazikwata ko yadi nga bagamba omuntu wa Museveni oyo Munyarwanda oyo kati bantuza paka saa 12 oli omulala najja ku duty olonavako nenyonyolo yakayingira ne munyira ne baganti ati identity bazijeko oyo nayimiriza motoka n'agamba mutwale Jinja. Kati we nayimiriza motoka okulinya motoka yankuba Gundi enoze akawale wano olubala lulwano Gundi yanzinyira mu emondo nti oyo Munyarwanda mutwale Jinja mu police oba atali mu police mutwale mu Gaddafi barracks. Twatuuka Jinja omusajja we motoka naga ozza musango kigwe genda gyogenda. Ne briefcase zo? Ne briefcase zange. Yeah. Nga bampita Munyarwanda. Kati olwo government yetandise okutamu? Anti yakayingira mu Gundi musiko. Musiko. Olwo government yo olwo etandise okutama Obote? Era kati mu 8 mu nga nyiriwo kati mukama wange yali awandika bali bamuita Tom Sange yali avira Maria kati yafa asima naye ngo lutalo luli eyo lwa Museveni ne abantu ba Obote nalowooza nti Obote yamuse naye ogenda okwekanga okwetegereza naye afudde asima awo netandiko Obote netandiko kumujjamu obwisigo biki. Yeah. Okay. Yes. So kati olutalo lukosa lutya? Olutalo lwa 79. Olwa 8 olwo. 8 ekyo. Lukosa lutya bobeere Masaka? Masaka sabeere kiseera kinayenga. Terwabeera amini Museveni tiyakuba abantu nyonyo. Aba Obote bebajja banga baze nti bawulidde nti aba Museveni babadde wano nga balumba kitundu ekyo bakuba abantu era kyanzijjayo Masaka engamba afadhali wembeere ne basobola okunzita kwe kukomawe kwe kujja e Kampala olutalo lwanzijjayo Masaka. Yeah. Kati mu Kampala embeera ebeera etya? Mbeera ng'ebeera bulungi naye nga omutima gwali gwagalaka. Olina mukyalawo? Nga na kati mulese wane Mbale. Amini namuleeta ne mpangisa ennyumba Embale. Awo nga ntambula bwomu. Kati we Masaka nabeeranga nayo naye bwe najja kuva Masaka okujja Kampala najja nenfuna ennyumba Embale nempangisa ennyumba Embale kati Embale namalayo emyezi 2 nenzija Mbale. Yeah. Okay. Yes. So mu Kampala olutalo nera
baba twakosa awo biseera ebyo nga tonnaba kutuuka nga luli Masaka eyo oludda eyo yeah. Okay. Yes. So kati batitokero bagenda okuwamba ngoliwa nga ndi Mbale. Oli Mbale. Nga ndi Mbale. Okay. Yeah. So terwabakosa nyere Mbale. Mbale Mbale lwatukosa nnyo. Bakuba Mbale nnyo bayagala okwocha Mbale Tito Okero bayagala okwocha yade n'ensanvu mwenda nabo bayagala okwocha Mbale bateeka gundu wano emizinga awo ku university kati eno bateeka emizinga negikuba abantu mu town eyo ayo bateeka emizinga olutalo lwali ate lwasinzira awo n'Abatanzania olutalo abantu bafa awo nnyo awo Kiteeso awo na Makwekwa awo abantu bafa nnyo nga Abakyole bayingiddewo bali kusala abantu nyumba ku nyumba nga Abatanzania nabo bali eno bateesa emizinga ku Mbale Esese awo mu kisaawe ewo olutalo lwali awo kati baamini nga bateesa wano enkoma wano ku Islamic awo olutalo lwabeera awo luyitirivu nnyo luyitirivu abantu bafa nnyo nga nze awo naddukayo ndi eno ndieno mukyalo. Yes. Okay, kati owereze myaka 12 Mbale ng'oli Mbale. Mbere kutambulira bulungi. Awo nga ndi bulungi nentandika okugula n'ebibanja mu byalo eno biki. Era kyali ndi nga office messenger. Neera nka yennyini ne bolo yennyini eri ayinja kukulaga. Olunga bakusasula sente meka. Anti natandikira ku 15 ne bajja bongera kati na ogendo wenaviridemo badde mfuna mitwalo 6 mu 7. Wavudde mu wakati 2022. Okay. Yeah. Chicho wakoze mu sente za genda ku mashuba. Enyumba yino yade nalemero n'enyumba yino n'ebibanja nagula bingi era emirimu bejagwa n'entunda bimuli byanyamba okusomesa abaana n'emwanyi zange zo n'okusomesa abaana bange anti navaayo nga tebana bakuyingira ne omuwala gwengambye yali mu Iganga Girls yali mu senior 2 ono gwe degree yali Kamonkoli mu senior 3 ono omulenzi yali we nabumali mu senior 5 yeah omulala yali basaba wano mu senior 1 kati mbere ebintu ebibanja nagula ebibanja biyitiriwe plots nga wengambye plots nagula bingi nibyanyamba okutunda n'ensomesa abaana ne bavaayo. Okay. Yeah, n'emwanyi. Yes. So kutuuka olwaleero oli wano. Ndi wano. Gavumenti zo zirabye otya? Gavumenti nzirabye eno erese eddembe mu bantu. Naye akavuyo ka corruption. Mzee yakuze tali kufaayo ku baana bali kubba sente kati nga byolida by'Bank of Uganda. Tali kyakolako yadde. Nga omuntu omukulu ateeka abantu bababye sente babakwate babatwale luzira biki oba aguzeemu ebintu babitunda ebintu ebyo abawadde nnyo eddembe byo corruption agiwadde nnyo eddembe agiraganyidde nnyo eddembe corruption yese Uganda naye Uganda otherwise Uganda tuli bagaaga nnyo mu Uganda naye corruption emazeewo Uganda. Corruption muzeeyi alwanise corruption aleme okubanga bakutta omuntu alimenti amuleke ze mwenyine njabiki ebyo banga bakutta omuntu entabye amuvuyeko omutwale. Okay. Tuwanise corruption sente je ziri mu Uganda ate abazungu baagala nnyo Uganda ebiseera ebyo nga nkyasoma nga tujja n'abazungu abagenda kulambula Mount Elgon nga bonyumya nabo nti okujja mu Uganda tusuula obululu. When you are saying that you are going to tour Uganda as a tourist, basura gundi obululu opikinga gundi nti opikinga abantu bakugwa abazungu ngambuza abazungu tujja nabo nga bagenda ku Mount Elgon. Naye Uganda abantu Uganda Katonda yatua ensi enungi nnyo naye corruption yerese okono na Uganda. Corruption mzee akole nnyo n'amaanyi ajjawo corruption. Ate obanga bakutta omuntu tabye alema okumubeerako nti we muleke biki oyo agenda asasula sente ze yabba. Waliwo ekintu kyewali oyagala okukola nga tonnaba kukituukiriza? Nali
nali njagala nti nakakati ekyalina plan njagala kuzimbako gundi akaloka apo nga bwe nkuze ku myaka gino nange mbeereko n'akaloka apo akange wentuula nteekemu obuntu oba ntunda ku kiki naye nga ntuule waka nneme okubeera mu senta ati saawa yonna ngenda kutuula mu senta njagala kuzimba awali ogwolaba omuti ogwo ekituba ekyo njagala kuteeka awo gundi erokapu naye sina obuyambi mbeera awo mu kitundu kino nneme okutambula biki naye sigala nti oba ntambula ngenda wa naye ogenda mu senta njagala mbweyo mbeera waka awo mbwa wano ngenda wali plan gyekyalina mu maaso n'okumaliriza nyumba yange eno kugiteeka ku musingi ebiseera by'omu maaso eby'emmwanyi zino biriwa abavubuka abo bolowooza banaasobola ozikwasaganya nga naye bwe wazisanga n'ozitwala mu maaso avuka bange balabika ebyokulima tebabiriko ntula nabo ne babuulira bannaye mugule ku gundi muzimbe enyumba musimbe emmwanyi biki naye balabika tebabiriko Mzee, toyina mukyala? Sina mukyala. Ate yalaga? Waali naye nga yazimbe ali mu maka gage. Kiki mwayomba? Anti tutwakwatagana mu ngeri sente gye yazigwako when I became what this and that, say we separated because I'm now poor, I don't have money. So I cannot maintain her. So she built her own house. She's now in her own house. I'm also in mine. Simone manyi mwazirianga mwenye. And yeah, twazirianga for I've never married another woman. But when it came time when I've sold the pieces of those plots to educate the children, after the children have qualified, she started saying, you are now a poor man, you don't have anything, this and that, I cannot stay with you. Otokyagala mukyala? Njagala omuyambi. Funa. Ati kyaplaninga naye emyaka oba gyezijeko. Omukyala akutika? Omukyala akutika? Akutika. N'owulira ng'okusse tokyagala mukyala? Njagala okufumba kwa mutawaana nnyo mutabani. Okwefumbira bw'obanga wegombye ekintu naye bw'ofumba appetite bwegwawo omuka bwegugira bwe guti appetite tobeera nakulya. Njagala naye sinaba kikwagaza omukyala naye bisigadde okutuuka n'ogamba Katonda yanyamba nawoona okufa. Njagala omuntu okundabirira naye bino byonna ngaye natwala n'abakyotera. Kyalo kyalina kyeweegomba? Njagala omuntu ayamba. Sore sina kyeneegomba. Kale muzeeyi neyanzizza? Si nnyo bambi.